Amangu ddala nga yakatuuka mu ggwanga, Mugula ategeerezaawo abawagizi bwe nti ekimu ku bintu ebimukomezaawo amangu kwe kulaba nga yeeteekera olwana ne Gashi mu budde. Ngenda kudifendinga omusipi gwa Bulaaya mu buzito bwa kilo 69 nga njagala kudifendinga Easter Monday ngenda kuba mu April. Ngenda kubanga nwana n'omusajja bamuyita Valdet Gashi, enzalwa ya Albania naye nga ali based Thailand essaawa naye nga abeera mu Switzerland. Oluvannyuma lw'okumala emyezi ebiri mirambirira mu Girimaani ng'atendekebwa omutendesi w'Efiros Nyaida, Mugula agamba akomyewo okwongera amaanyi mu kakodyo k'okuziyiza emigere ng'akozesa emikono gyombi, k'agamba nti Gashi kaasinga okweyambisa. Kaluba oponenti wange buli mu kilinchinga, ayagala nnyo okukilinchinga n'asembera nakuba amaviivi naye nze mukimanyi mwena obwo sibawo obudde bwa kilinchinga mukubirawo ebibondi nga 10 mu ddakiika eyo. Agasseeko nti ku bukugu bw'alina mu kakodyo ka K1 n'okukozesa amaviivi wakweyambisa obuwanvu bwe okwavuza Gashi. Ku nsonga y'abazannyi ba wano okwagala okuzannya naye, ategezezza nga bw'ateerondera bazannyi wabula bamulonderwa kibiina ky'ensi yonna. Wano wabaweeredde amagezi bw'agambye nti beeyambisa ekibiina ky'ensi yonna okusaba ennwana naye. Sserugo, WSTV, Kampala.